Abakazi bingi bakizire kwetomba ito kurwara munonga kw'abaana babo kandi buri kuza kulaguza nibagambirwa ngo omwana arwire infection. Abashaho bingi nibagira ngu infection teri ndwara ngo konka n'obukoko oburi kureeta endwara omu baana. Ekigambo infection kitegeeza omwana alina obuwuka mu mubiri obuvaako obulwadde. Ekyokugezesa waliwo obuwuka bwetuyita viruses, waliwo obuwuka bwetuyita bacteria, waliwo obuwuka bwetuyita fungus, waliwo obuwuka obulala bwetuyita parasites. So omwana bw'afuna obuwuka obumu ku ebyo ebika byenjogedde ebina, tugamba omwana ali infected ne germs. Naye abasinga bw'omugamba omuzadde nti omwana wo ali infected ne bacteria, adde bali n'agamba bangambye omwana wange alina infections. Chiwaryanga nagira ngu zimwe ndwara eziri kureeta obukoko obu obw'abantu bingi barikweta infection ni byingi nk'uko ari kubishoborora. Obuwuka obwo katugezesenga fungus buvaako ebisente ebiguuna, omwana asobola n'okukolola naye nga buwuka bwa fungus. Abamu ne bafuna amabwa nga tegawona nga naye buwuka bwa fungus. Then waliwo ne bw'osanga ng'afunye omulalama naye nga guva ku buwuka obwa fungus. Naddala abalina omubiri gwabwe nga guwedde amaanyi nga balina akawuka ka siriimu. Then n'abalala bosanga bali ku ddagala ery'amaanyi ng'erya chemotherapy basobola okufuna obuwuka obwa fungus. Naye buli common mu baana abato kuba omubiri gwabwe amaanyi gaabwe gaba gakyagula. Abantu bagira ngu bumwe abubonero obw'omwana arikworeka harimu omuswija, okubura amaanyi hamwe n'ebindi. Omwana abadde azannya asobola okuyongobera n'agonda, asobola okulemwa okulya, asobola okukolola, asobola okukuma omuliro, omuliro bwe guyitirira asobola okwesika, obuwuka bumugenda ku bwongo, asobola actually okwesika n'afuna omulalama. Then bwe buba nga buno obuwuka obumala ebbanga, omwana asobola okuba nga takula bulungi. Abalala ojja ssanga infection webeeruddemu nnyo nga bbanga gwangu, abamu bagwamu n'omusaayi nabalaba ng'omwana alinga ayeruse nnyo ekitali kya bulijjo. Abaana abamu ojja kwesanga bw'aba ayogera ajja kugamba oba omutwe gunnuma oba bwebanga omusulo nga gwe gulina ng'obuzibu bulinga mu kufuuyisa akugamba bwe nfuuyisa mpulira omusulo gunjokya. Ogu nagira ngu obukoko buno bureetwa omu miringo mingi otiireho n'omwana kubwiyari nyina omu bwire bw'okumuzaara. Oluusi nga mba n'abaana abawere abakazaalibwa ziva wantu bangi. Emu ku bo esobola okuba nga maama yawadde omwana ng'ayise ng'omwana akyali munabaana neesala neetuuka ku mwana omusaayi gwe. Infection endala esobola okuba wano mu kuzaala. Maama bw'aba tugambe abadde n'infection eri wansi omwana gy'ayita, omwana mu kumuzaalisa asobola okufuna obuwuka obwo. Abaana bahabura abazaire okukola byona ebiri kubasika okurinda omwana okurwara endwara zikureeta obukoko obu. Balinda infection ekisooka abaana baffe bonna bwe tuba tubazadde ne gye beeyongera okukula tugamba tugemese abaana. Okugemesa abaana bano kubayamba okukingiza endwadde zino ezijja, kuba endwadde zino ezisinga era bwebwo obuwuka bwe tubadde twogerako. Ekiwere twasooka tugamba omusaako ekiwere ekinyogoga, then research n'eraga omusaako ekibuguma. Kati tugamba ekiwere tekirina mugaso, ekikulu kuba omwana wo ajjanjabwe nga bukyali mu kifo ky'okwonoona obudde omusaako ekiwere. Okurugira abahandiiko endwara eziri kureetwa infection niziteganisa abaana bato abari hagati y'omwaka gumwe n'emyaka 5 kandi abaana abari hagati y'emyaka 5 kusyara 10 nibo bari kutunga obujanjabi ahabwa endwara ezi. Gasha kwa Edison Kinene.